omukyalo ono tumwenyumirizaamu nnyo kuba bwe yajja okutandika okusoma wano nga ekitone ekyokuyimba twakiraba nga kibiina nga abasomesa twagala okukigirayo ddala era olwokuba nti yali mwana mulungi ng'awuliriza abasomesa ekitone ekyo etukimugiramu ddala mbadde mbalaga wano engabo eno twagiwangula yazina amazina ku stage ne bagamba ono alinga alinamu amasanyalazi one time twakyaza wano mulwanyanguli Katikkiro naye bwe yayimba oluyimba mulwanyanguli n'agamba agala twale ku CBS nomanyagaba CBS when she could solist oluyimba mu butuufu owulira eggono bagamba eggono ng'owulira muli naawe ng'oyagala ogire ki oyimbe niwe kwali nga kuzina nga naawe oyagala ogende ku stage ogire ki ozine kati engabo eno netugiwangula twagiwangula emirundi esatu consecutive even here they were rehearsing you say Irene Namatovu here she's the one here she's the one here in the days. All these photos. Bahimbi abalala wisdom. Wisdom Kaye. You know what? Wisdom you know what? The school provides a platform for mentoring young people. The Gamba. Nerukundo by the way, ndawe muri ba mawundi Matthias Abadukiridde yes Nerukundo is an old student wano era bayimbi wano ojja kulaba ofunana wekibbaga wano MP Gabulasawu MP Gabulasawu wano yasomera yababera Lord Mayor omulaba muntu mweto waze nnyo era tukulaba nti yayamba na bano abato abali bamugobera okuba nti nabo bantu baki mweto waze bwabeera eri mu politics ekyo kiba kirala era olumu olalawo etikame eyajja mukivu wano nagenda okumubuza nagamba okubeera aggressive negamba noyoyaeri watawisdomandoza emyezi ngaebiri yajja wano naye owulira otya nga akulunga olugezigezi olwo lwonna wasoma naye emyaka gyali gyeti ate erinnya eddala endege lyagwanga kyeri ojiwa atubulire nikinemu lyajjali kyandege ebyokosa abantu bwe tuba mu ssomero wabawo amanya ge batutuuma nti gaagano naye nga ntandikira director wange gye yatandikidde nga omanyi wano tuli Makerere Kivu eno essomero eyo mu ghetto eno essomero bayita student center klasi yange eri awo waliwo nasookera wali nezirawo wansi era ebiseera ebyo bwe twatandika okumanyika bwe namanyira director wange ono Mr. Badgeya Joseph tata wange yandeeta nga embeera mu byonna era director mwebaza okuba nti bwe bandeeta ku student center nga nakava ku Bati Valley primary bwe bandeeta bantuusiza wano naye saagala balimba bwe nabeera mu maaso g'omwami ono saasasulako ssente wadde 100 kati nga bumanyi nti omuzadde ajja naye nga agezaako kulaba nti omwana wange anaasoma ekyasinga okunnyamba nti bwe natuuka director yandabamu ebintu bingi ekisooka nalina talent ekirala nali muwulize era nga bw'abagambye sijja biddamu ku budda byonna bibagamba
So director yanderanga omwana, director Baligeya nanderanga omwana ba sejja bagamba nti nali munnaku yes embeera teyali nnungi guge mazima era nga balagambye newe nali mbeera waawaawo embeera teyali nnungi naye bwe twatuuka mu maaso ge yanzaala ate nga taata wange era taata wange yafa nga mukwano nnyo gwa Mr. Baligeya. Yes, kyova olaba bwe nalabye ku mazaalibwa gange abantu benina okujjukira kuba tubeerawo mu bulamu naye amazaalibwa g'osooka n'olaba embeera ntambudde ntya ntuuse ntya wano waliwo abantu abamu abampaniridde era n'abalala bakyaliyo naye nga bwe najja wano taata wange bwe yandeetera Mr. Baligeya nga twakavaali mu primary ku Birthday, Mr. Baligeya didn't reject me yambeererawo ate ng'embeera ya taata wange teyali nnungi financially nasobola okuba nti nsoma kye nasomako it's because of Mr. Baligeya. Era Mr. Baligeya nkwebaza nnyo era abaana abaali abayimbi abo nga tubagamba yingira nga bakugira okiraba bwana kye kyatundanga ki essomero lyaffe ate nga twagala okubajjamu ekitone. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino Buddo Kisozi ku kyalo kye bayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate we ziri wakuze osobola n'okukolera Kampala ku Sunny Town eziriraanyewo. Naawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 we ziri essente Mabukasa, Wakiso, Bombo n'ebitundu ebirala. Kubira nannyini poloti ezo akubuulya essente n'ebisingawo ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina Somero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku nnamba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Siding Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Okusooka embeera ng'ekyankalanye ne taata wange omugenzi Jada twasookera wano bwe twava ku Bati Valley twajja wano nga neetaaga okweyongerayo okusoma secondary naye omuzira kisago twasanga yali Mr. Baligeya era bwe twajja ne taata wange olw'ensonga y'ensawo enfunda y'ensawo naye ng'ate alina okumiitinga Mr. Baligeya okumubuulira nti alina omwana asobola okusoma ayagala okusoma ate amanyi n'amazina n'okuyimba byonna abimanyi. Mr. Baligeya teyatugoba era yansembeza nali student we okumala ebbanga ate nga tangobya school fees olwo ate ng'embeera yali mbi nga sisobola kubanga nsobola okwaffordinga school fees. Naye Mr. Baligeya yansembeza yafuuka taata ate n'afuuka mukwano gwa taata wange ate nga sinzezeka ne muganda wange twali babiri baffenna yatusomesa n'afuuka mukwano gwa taata wange paka taata wange yava mu bulamu bw'ensi eno. So ndowoozezza ekindeese wano nti ndowoozezza nti mu bintu byonna mulimu abantu abamatalenga mu bulamu bwange. Mr. Baligeya is one of them. Kyova olaba munda baano era ninakuko obubaka bwe muleetedde katono n'ensaba okaanirize Mr. Baligeya.
Eranga neyanziza nnyo Irene webale kujjukira gye wayita ate n'okusiima abantu ennaku zino si bangi abasiima omuntu abeera eyo naye naga nti nze gaali maanyi gaali ate nga waba waliwo abantu abamuyamba oli naga nti nze ndi mugagga naye nze nekolera zekka neerabira nti waliwo abantu abagira ki abamuyamba so webale kujjukira nti essomero lyakubeererawo ate njagala n'okukwagaliza ebirungi ebiri mu maaso eyo obulamu ate n'ebirala byonna kuba kati ennaku zino ndaba nti omuntu enkya abeera mulala ndowooza Geoffrey mwali muyimba naye kati MP era bonna olangirira n'ogamba nti naawe oyagala kugenda mu constituency tujja kujja amanyi gonna tugajjeyo yes what is wrong with that honorable and honorable you see so neyanziza nnyo webalire ddala musada yakola denambyo webalire ddala okusiima era all the students ekirungi nti ne headmaster all the student balina association bagiyita Kampala Student Center all the Students Association Kasikosa balina era petroni waayo ye Lord Mayor era batandika omulimu ogwo okuba nti batandika bakola ne platform yaabwe ne juzi wano twafiiriddwa obyola naye all the students kati ye Lord Mayor bwe mwamugamba kuddaabiriza essomero nga yakulira n'ekibuga kino nga ligenda kugwira abantu yakyogerako ki? Lord Mayor yatugamba tutuule tukole budget tugimutwalire kakati waliwo n'olukiiko olutuulako chairman waffe chairman L6 mwami Peter Jemba Kagwa ate nga chairman wa board y'essomero kakati ekyo kigenda kiri mu nteekateeka. Irene wano Mariam Ndagire yakugamba oddeyo osome efute okuyingira okuyimba n'okukola kinga olaba olimu oli katonyo wali ova wano olwali tonajja wano so wajjawo bamaze kugo nalina okweyongera primary nalina ogenda mu secondary kati taata wange nandeeta n'asanga muzira kisamisa bazizeya nga tusobola okusoma ate n'ekitone kyaffe netuba nemba nga nkitwala mu maaso naye oludde obwo muzeeyi teyali miti ebiri nali naye mapeere kivu eri yagendayo bugenzi wa director wano nawe twalitubeera nga tutambuza emirimu egy'okusoma as students by then so tukyenyumirizaamu nti tuli bangi abavudde mu ssomero mu fields ez'enjawulo era tuli mu kuweereza very comfortably so for Irene ekitundu kyewavaamu kikwagala nnyo era basiiba bakutubuuza ne bannaye Irene ajja ddi ku ssomero oba ajja ddi mu kitundu otubuuzaako so okikoze leero otayinza tukolera ka concert ffe ng'abantu b'ekitundu kye ebibuuzo olina bingi bonayigira mu kitundu then getting back to ebintu bikwatagana n'essomero kati nga development aspects as an association tukwakudatinga nnyo era nsubira information neyo ogifuna oyinza okuba tokifuna directly maybe sometimes ne through Irene we talk to you tulina association activities ezigenda maaso we are trying to get land for the school essomero sente zitambudde tubulako sente tono nnyo eza tulina ebiga 10 ezibulayo okumayiza sente z'ettaka ez'essomero so developments endala zigenda mu maaso we shall be updating you nga bwe tutera okukola so tusuubira nti you cannot build Rome in one day tutambuddeko ekitono era tukyatambula era tusuubira nti Kampala Student Center tujja gizimba si wano kubanga wano tupangisaawo
and going by the city developments so that plan to approve plan take Somero wakati let's dizimba somewhere else ngapo tunawa tutegese era tujja kuba tubategeze ensonga amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nalwekityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka newe bwe yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti bbiri kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga bbiri so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli